Boy UG era nga nkubuzako nkugamba jebaleko gyotusizako engalo buterevu nkwebaza okusubscribinga ku mukutu guno ogwa Wonder Boy UG okosako Viki exclusive nti webale kwagala kufuna amawulire amatuufu era mukadde akatuufu. Stories zetandise nazo olunaku olwaleero tulina nyingi naye muzikirize ntandikire ku story ya Rema Namakula. Rema Namakula juzi wano twava ne tukola posting egamba nti Rema Namakula mu ba celebrities abali kulaga embuto mu COVID-19 okuva lwe yatandika taliimu. Ndoza Wonder Boy UG ekola omulimu gw'amaanyi okubunyisa amawulire. Mwana wa Rema Namakula yamaze nawulira story eyo oba nawulira omulanga gw'abantu ba subscriber b'omukutu guno. Okusaba kwammwe nakuddamu olunaku olwaleero Rema Namakula agenze maaso n'ata ekifaananyi oba ebifaananyi ebiraga olubuto lwe. Mwana wa tuno olubuto lwa Rema Namakula lukulu era bwe tuba tubalabala mu luyinza okuba luweze emyezi 6. Kakati mmwe abadde baseketerera Dokita Hamuza nga mugamba nti munange Dokita waka mutono ebiseera ebisinga bimala kuba balwadde balala mpiso eza Rema zamukuba oluusi tezikwata bannange ebigambo mulina bingi nenga Rema Namakula post yagenze maaso nateekayo olunaku olwaleero nga omanyi ewali essanyu tewabulawo maziga n'abantu banyikavu ne team Edikenzo nga bogimanyi nti ebintu bya entertainment babeerawo okubeera nga bawansiganya ebigambo abaana batandise ogenda maaso ne bapostinga nga bagamba wa eno bwe yali nga akyali mu team Edikenzo Rema nga ffe twakyanguya ate just mukabanga kati ne tubeera nga tusobola okufunamu abaana babiri balamba nedda mulimba so Edikenzo ye tanaba kuvaayo kubako kyayogera ku nsonga y'olubuto lwono kubanga era of course atasobola kuyingirira bufumbo bw'abali ago nga tugatadde ku bali katweyongere ne stories zaffe endala nenga before sinayingira story ndala nkusaba bambi boba mpya kwata bukwasi ku pencil subscribing ku YouTube channel eno emanyiddwa nga Wonder Boy UG tulina ne YouTube channel yaffe endala bagiyita Viki exclusive abuli okwata ku mapensa aga subscribing obeera otuwongeddeko kyamaanyi mu following yaffe yaliko president w'eggwanga erya South Africa omukulu amanyiddwa nga President Jacob Zuma ono nga wa myaka 79 olunaku olw'eggulo yayogezza ensi ebikankana era abantu bangi abavuddeyo ne babeera nga abamutimba ku mitimbagano nno nga nsonga ki ensonga y'eno olunaku olw'eggulo omukulembeze yaliko Jacob Zuma w'eggwanga erya South Africa yavuddeyo n'alabika nga ateereddwa mu kkomera agenda asobola okubeerawo ku kuziika kwa muganda we ono ye Michael Zuma era nga yafudde alina emyaka 77 kitegeeza muto we bambi abadde amusingako emyaka 2 eyasobodde okuvambula mu bwensi eno. Ensi no yayogedde ebikankana negamba gwe gusoosa okulaba ku musibe weebwa olukusa okugenda okuziika oba ogenda okufulumako ebweru ne bamala ne bamuzaayo. Abangi batandise okubeera nga bayita ku mitimbagano egy'enjawulo ne babeera nga bawa President Jacob Zuma amagezi nti ayitireyo ateme Jacob Sebo kuba Zuma kuba omwo eno mukomera todda ne mwana wattu nga security emuliko temuganya kudduka. Ekyo government y'eggwanga erya South Africa ng'eyita mu mwogezi w'ekitongole eky'ebyamakomera amanyiddwa nga Singaboko Kusumaro ye mwogezi w'ekitongole ky'amakomera mu ggwanga erya South Africa yagambye nti kino bulijjo kibeerawo ku basiba ab'enjawulo era nga lwakuba nti ono musajja munene y'ensonga lwaki yaboogeza obwama naye yagambye buli lunaku mu ggwanga erya South Africa waliyo abantu be bakolera ekintu ekifaanagana nga kino mu lulimi olw'amateeka yagambye kino bakiyita compassionate leave ekitegeeza nti omuntu bwaba yeeyisa bulungi asobola okubeera nga aweebwa olukusa olwo era yayongedde nannyonnyola ensonga eno n'agamba nti bw'obeera nga oyina kye bayita low risk inaments osobola okuweebwa omukisa ogwo naye obeera ng'oli high risk inaments tokkirizibwa bano bemuwulira nga wano mu ggwanga Uganda twalinawo omusibe bemba mujjukira omusajja gwe baali bayita Richard alina itwe eno bemba mujjukira bulungi emabega ka omuhayi ye y'omu ku baali baselectingibwayo okubeera nga ba high risk inaments mujjukira yagezaako olunaku lumu okwagala okuba omulamuzi bwe yamubuuza nti otya abantu era omusajja ono Richard alina itwe yagamba ombuuziza nti nzita ntya abantu n'abuuka mu kabbuli n'ayagala okugwa omulamuzi Malaka abakuumi betuyita ba wardens be bamukwata ne bamuziza so abo mukomera be bayita ba high risk inaments mbadde nkuwa kyakulabirako manyi we analyze ensonga ne tuzi kutanyiza bulungi nnyo so
Jacob Zuma byamaze naddizibwayo kino nkibategeeza temulowooza nti banange ali kulya butaale bweru wa South Africa wabula abazulu babadde baagala President Jacob Zuma bolyawo atebwe luberera oyo nga tumutadde ku bbali amalala agali kuyitaayita story ya Bebe Cool Bobi Wine ne Chameleone olutalo lw'abano nno lulabika ng'olutaggwerangawo ddala lubeerera naye ate mujjukira anti Bobi Wine ye yavaayo n'ategeeza ensi nti tali involved mu nsonga za ntalo especially when it comes to entertainment industry. Bobi Wine olunaku olw'ejjo nakoze story wano nga mbategeeza nti yavuddeyo n'ayisa ekiwandiiko eky'amaanyi era ne kikunnyonnyola biki bye nakunnyonnyodde olunaku olw'eggulo oba tewalabye story eyo nkusabuddeyo emabega mu video z'olunaku olw'eggulo ogenda kubeera ng'ogiraba. Kati Bebe Cool avuddeyo nayo olunaku olwaleero n'agamba Bobi Wine stop it. Toddamu kugamba nti ffe batukozesa bukozesa. Who are you? Alowooza nti ffe ba Bebe Cool from Gagamero batukozesa. Okitegedde? So Bebe Cool olunaku olwaleero naye avuddeyo n'abanga akaayana ku nsonga y'omwami Bobi Wine agiyavuddeyo olunaku olw'eggulo n'ategeeza ensi nti bana babasunirako obusunizi obusente era n'ayogera ne ku kibiina kye bayita Superstar Association kye kibiina ekyatondeddwawo ekijja era nga kikulemberwa omukulu Dr. Jose Chameleone era nga y'omu ku bakulembedde abayimbi recently era story nayo nagikuwadde n'abatwala eggulo okusinkana Genosari Musale okubaako ensonga z'agamba Bebe Cool naye ayongedde nakatiza nagamba tekisobokera tekibeerangawo Bobi Wine okulowooza nti yategeerera industry ye Uganda bw'abanga yasalawo ku crossing line n'agenda mu politics it's fine Bobby please gwe Bobi Wine muganda wange kati sigala mu politics tojeno mu entertainment kubanga tokyasobola kuvuganya ebyo bye bigambo Bebe Cool byayinza okubanga mu mutima bya feelings naye nga kyolina okumanya wekumire bwekumizi ku Wonderboy UG okosako Vic exclusive subscribing abobera mpya video zaffe zibeera nyimpimpi tezinywa data atera tuziconvertinga mu format ekyasinze okubeera ennungi nga tukuwa n'ekifaananyi ekiri clear jjukira nti tukuwa exclusive interviews okuva mu celebrities ab'enjawulo okosako n'abantu ba bulijjo so munnange before we sign out tukugamba subscribing n'emikwano gyo inviting Wonderboy UG Virginia's this song right I sign out.